ba season osobola okumwagala mpaka June, from January to June ngali happy bwe mufunamu ka July nga kagotanye alowooza ebintu bingi. Anti abakazi bavaako mangu. Abakazi bavaako mangu. Ebintu byaffe byakutetenkanya nnyo. Naye tusobola keeping that pace all the time. That spark. So and that is where you go wrong. Yes, no. We also get worn out. Because Hadija, why should that spark like disappear in the relationship? Muba musigazaji. Tewaliwo kyalubeerera mba musigaza baana. Really? Yeah. And who do you expect to settle for that? Never been me. Tosobola butasettlinga lw'abaana bo mami. Oyinza okuvaayo ng'olina abaana bana. Okay, in that case it's different. Ne bw'oba babiri olagewa. Omusajja buli kimu akikuwa. Emmotoka weeri. Love us regardless of how many kati kids we have. Kati gw'otunuulidde laavu. Sooka olabe. Guy businessman. Sente weeri. Laba ono omwana. Hadija, what is money? Sente weeri. Wuliriza njagala nkadde bulungi. Sente weeziri. You know? Emmotoka ovuga. Abaana bagenda ku ssomero mu budde. Hadija, do you realize most of the women abadde mu video eyo babadde nga bantu abali like abalina sente? So why did they leave their marriages with their rich men and come sleep? Tebalivinga marriages naye bayenda. What is the difference? I mean, lwaki obolekawo abaana bo kubanga mbuno tebakupiicha? Because Hadija, there is 95% chances that buli mukyala yabadde mu video eyo obufumbo bwaweddewo regardless. No, nze kyenyinza bagamba kiri kimu okwongera ku kya Samora kyayogedde nti ebyo bibeerawo ate mu nsi eno waliwo buli kintu kyolaba kiina ekintu kye tugamba nti ekyo kikikiikiridde. Oli ku side ki? Sooka olindeko nga tonnaba kujjayo side. Ali ku side ki ke? Sooka owulire nti olaba mu mupiira tugamba nti tuyina abaakiikirira nga baakyaka. Waliwo abazannya naye nga waliwo be tugamba nti oyo yazannya. Ne tugamba Ronaldo, Messi mubaleke. Mu misinde ne tugamba abantu badduka. Tuyinza n'okuba nga tuyina abasinga Bolt muno. Naye wabeerawo time ne wasobolwayo. Ne mu sex tubadde tetunabafuna bantu mu sex bakola bintu ebyo nti ne tugamba ono omusajja tuyinza n'okuba nga tuyina n'abasinga kwoli tebali mu kamera kanzireyo ku video olekawo abaana bo olw'okuba mbuno nti omusajja mbuki noleka abaana nga buli kimu akikuwera mu. What I can assure you, there are men out there who are going to love us with their kids, but tuweraavu nga bwe tujagala. I will never settle for the bare minimum. You're thinking like a child. Manyi lwaki banaye tuyina You're still thinking like a child. Tuyina ebyokukola. That is why you go wrong. And that is why you saw 400 women in that video, Samora. Why did they leave their marriages? They give you money. Bagenda ku ssomero mu budde omusajja buli kimu akikuwa. Oyagala vacation gaya akunyizizzaako katono agikuwadde. Mbw'ate onoonya musajja akwagala. Fuck boy. Simanya biki. Those things. You want it like that? No, me, I can never do that. Unfortunately. You want a fuck boy? Oh. Viola, I have a question for you. Yes, please. Why not? That is enough reason for me to leave. You're bad. You know, take your minds that men have. Nedda nange muwagira mukyawe kubanga obutambi bungi. Exactly. Walabye ku family y'omwami oyo. Bwe kaba kamu. Other people Babikola just that Tebarecordinga. I'm telling you. Kati omanyi walabye ku family y'oyo guy ayina abaana mukaaga. Very beautiful kids. The wife too is very beautiful. Ayina omukyala. Sure. Omukyala ateredde awaka. Akasente kaliwo. Buli kimu kikola ki? Tambula bulungi. Kati oba ofa kinensi. That is what every woman is looking for. How am I going to get feelings? Because I need to be satisfied. What feelings? Exactly. I'm not going to settle for the bare minimum. I refuse that. Onayagala omutakula banna. Sikuntakula. Abana we bali right, but I have a right to beautiful romance. I have a right to a good relationship. Katukitwale. Ngera nvayo. Ngera nvayo. Katukitwale nti bakutakudde ekiro. It doesn't matter. Cause ono takutakudde bulungi ogende owa Samora. Samora naye akutakula
doesn't matter. I'll go where I find peace and love. That is why there's that reason. Kati ogenda kubeera ng'omusajja ono. Kati nze kambabuulire. Nti abadde n'abasajja 10. Era singa baali recording era naawe wandibadde no, the difference is ye abadde mufumbo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. It's a Saturday. I'm super excited to be here again. Ndi neba nange benkola nabo. Samora, producer of Radio 4, program wa Masape. Isaac 1Ks, Black Sugar tali wagenze kola njala. Nevi yo CEO. Oshegera. Naye ndi munabya mizannyo. So abasinga kye bamanyi ekyo gwa kimanye kya producer. Mbere ne mabega. Estera kigamba bambi. All right, katubulire. Weyanjira abatulaba. Nze Samora nkola ne Radio 4. Okola ne Radio 4. That's good. Vio. I'm called Viola Twine, CEO of Yours Usual, the music analyst for Radio 4. Okay. Music analyst yabeera atya? Music analyst yagattagatta ensonga yawe ebibadde mu wiiki, yasunsula amawulire n'akutuusaako like yakutemera naku ekyo kyewenda kyaza okumanya ku muyimbi wo like deep analysis. Nti njagala kwogera ku Liam Voice, njagala kugamba Liam Voice wanaakola bwati, njagala kwogera ku unknown ayimba bwati ne wano yeetaaga okukola bwati, oluusi n'enjokya. I'm not a critic, I'm an analyst. Manya abantu babibuzaabuza ebintu ebyo. There is a critique. Ate so kubeera analyst naye ng'oli critic. I don't. You analyze in a critical manner. No, I don't. Choba era newozezaako. You guys share this. I do not. Nawe kwata mu kazindaalo olabe we family. You share, me I will share with you. Kisente. Kale munkwatira ono. Why not? Abalonji abatulaba ekikulu wakwata kazindaalo ayinza obutakuganya kwogera kakwate. Gwabo kakwata. Ladies first. Isaac saisa kulaba. As usual, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Sazi yoyo nze ndi musirifu bwentyo. Oh. Isaac and musirifu can never be in the same sentence. Atakumanyi. Atakutya gwentya. Abalonji abatulaba tulabadde n'ensonga ebadde genda mu maaso. Waliwo omwami okuva mu ggwanga lya Equatorial Guinea. Abafumbo njagala ensonga eno mugitwale serious. Samora, Viola ne Keys. Ekyabaddewo olunaku olwaleero bagamba nti omusajja ono ya breakinga families. Njagala ensonga eno tugisimbeko essira. Erimu abafumbo, erimu baside chick. Wabula nsubiddwa nnyo Black Sugar naye nja munoonyaako yekka. Erimu abafumbo ne baside chick. Kati omwami baamunenyeza nti ya breaking families. Kati ate bano abakyala abasneakinganga ne bava mu bufumbo bw'ababba baabwe ne bagenda ew'omusajja ono. Bo tugenda bakola tutya? Tutandike ne Samora ensonga eno esinze kunyumira abakyala I think. Etya abakyala omanyi nabaddeko mubiboozibozi ne baŋŋamba mbu oyo guy lwaki tajjaako e Uganda. Of course not men, those are women saying that. But tuyina kye tuyita heart intention mu busiraamu. Manyi nasoma olusiraamu. Tewali kyokola oba kale kuba kwagala. Something like that. All these people had a factor behind. Etamanyikiddwa. Abamu bwebanga omanyi abakazi abasinga sometimes emirimu bakolerayo ensobi n'ebintu ebiralalala bwe bityo. Abalala gaya abamwagadde oba ne baconnectinga. There is something that happens at once bili byemumanya going on for good or forever. Those are factor eri waawo nze gye nnyinza okubeera nga ate nteekako essira nti maybe why the recording. Sure. Bili ebyokwegatta munnaye abakazi bano ennaku zino sitibafugika. Love eggwawo awaka nga bulijjo. Naye ne musigala nga mukuza abaana. Kati ng'onoonya yakuwa essanyu naye nga we muli. Nga ne bba wanoonya yamuwa essanyu. Omukazi bwebufumbo bw'e Uganda. Mami tukyali bize tujja kuyita. Abakazi ebiseera ebisinga ba seasoni. Osobola okumwagala mpaka June
from January to June ng'ali happy. Bwe mufunamu ka July nga kagootanye alowooza ebintu bingi. Anti abakazi bavaako mangu. Abakazi bavaako mangu. Ebintu byaffe byakutetenkanya nnyo. Naye tusobola keeping that pace all the time. That spark. So and that is where you go wrong. Yes, no. We also get worn out. Because Hadija, why should that spark like disappear in the relationship? Muba musigazaji. Tewaliwo kyalubeerera muba musigaza baana. Really? Yeah. And who do you expect to settle for that? Never be me. Tosobola butasettlinga lw'abaana bo mami. Oyinza okuvaayo ng'olina abaana bana. Okay, in that case it's different. Ne bw'oba babiri olagewa. Omusajja buli kimu akikuwa. Hadija, they are men that are going to love us regardless of how many kati kids we have. Kati gwotunuulidde laavu. Soka olabe. Guy businessman. Sente weeri. Laba ono omwana. Hadija, what is money? Sente weeri. Wuliriza njagala nkadde bulungi. Sente weeziri. You know? Emmotoka ovuga. Abaana bagenda ku ssomero mu budde. Hadija, do you realize most of the women abadde mu video eyo babadde nga bantu abali like abalina sente? So why did they leave their marriages with their rich men and come sleep? Tebalivinga marriages naye bayenda. What is the difference? I mean, lwaki obolekawo abaana bo kubanga mbuno tebakupiica? Because Hadija, there is 95% chances that buli mukyala yabadde mu video eyo obufumbo bwaweddewo regardless. No, nze kyenyinza bagamba kiri kimu okwongera ku kya Samora kyayogedde nti ebyo bibeerawo ate mu nsi eno waliwo buli kintu kyolaba kiina ekintu kye tugamba nti ekyo kikiikiridde. Oli ku side ki? Soko lindeko nga tonnaba kujjayo side. Ali ku side ki ke? Soko owulire nti olaba mu mupiira tugamba nti tuyina abaakiikirira nga baakyaka. Waliwo abazannya naye nga waliwo be tugamba nti oyo yazannya. Ne tugamba Ronaldo, Messi mubaleke. Mu misinde ne tugamba abantu badduka. Tuyinza n'okuba nga tuyina abasinga Bolt muno. Naye wabeerawo time ne wasobolwayo omuntu omu. Olumusi yabeera na best. Naye lwakuba nti ekisa Favor n'amawulire gajja ne gamwakako n'abeera sitawe ekyasa kyonna kyonna. Ne mu sex tubadde tetunabafuna bantu mu sex bakola bintu ebyo nti ne tugamba ono omusajja tuyinza n'okuba nga tuyina n'abasinga ku oyo tebali mu kamera. Kanzireyo ku viyo olekawo abaana bo olw'okuba nga mbuno nti omusajja mbuki noleka abaana nga buli kimu akikuwera mu. What I can assure you, there are men out there who are going to love us with their kids but tuweraavu nga bwe tujagala. I will never settle for the bare minimum. Thinking like a child. Manyi lwaki banaye tuyina ebyokola. You're still thinking like a child. Tuyina ebyokola. That is why you go wrong. And that is why you saw 400 women in that video, Samora. Why did they leave their marriages? They give you men are wealth men. Bagenda ku ssomero mu budde omusajja buli kimu akikuwa. Oyagala vacation gaya akunyizizzaako katono agikuwadde. Mbw'ate onoonya musajja akwagala. Fuck boy. Simanya biki. Those things. You want it like that? No, me, I can never do that. Unfortunately. You want a fuck boy? Let me tell you. Honestly, tewali kikuzunza. Tasobola nakuwa buli kimu. Kyenyinza okugamba kiri bwe wemwekwana tebisobola kubeera olaba obeera n'omukazi nga mulungi ng'abeewa bweru bagamba bannaayo omusajja ayina ekikazi ekirungi naye nga ogamba nti kale oyo gw'oyita omulungi n'akamala naye emyezi esatu simukwatako naye nga waliwo boolaba n'ogamba naye ekyo ne kimala kimpaamu kyokka nga waliwo n'alaba owuwo n'agamba naye maani n'enkwata ku kikazi kyayizaaka sebyo bibeerawo. Viola, wabakuwa omusajja omwavu ng'amanyi sex ne bakuwa n'omusajja omugagga nga sex tamumanyi nnyo naye ng'ayinako ekitono ky'amanyi alabirira abaana abezawo family. Baana ekitono ky'amanyi talina kubanga tamumanyi ate talina kubanga tamumanyi nga tamumanyi talina kubanga tamumanyi kyonna nga sikikkiriza okola otya. No, that is where you're going wrong. And I'm not settling for sex. I'm not settling for sex. Hadija and Samara, that is where you're getting me wrong. Wakutera amaka ge nobeera naye emyaka gyonna nobeera n'abaana nakolera buli kimu aba alina yako ka percentage ka love kakwagala
Oshigera ne wankubadde tayinza kwagala singa Hadija, I'm of the view I'm going to go and settle with where where I appreciate, where I'm getting everything. Because where are you going to I will teach you, Hadija. We are in the studio together and you are saying we should teach these men the things that we see. We are supposed to explore and teach our partners. By watching the mere fact that we've watched 400 videos, we already have clue. We already have clue. I'm exploring the things that I want to teach to my man. Let me ask you something. Njagala mubuuzaako nti yani yakuyigiriza sex? Sex tusookere ku sex love osobola ogiyiga. No one taught me sex, but we live by exploring. Kati kankubuulira ebintu bya sex munnange newe bikukweka tolikeera n'oteeka mu nnyindo. Ayagala ebyokwega takyusaamu ku lulimi. Ayagala ebyokwega naye sex kibikabikako nnyo. Just mumwagadde kiza side eyo. No. Naye nze kye nadde ngamba. Oyagala ki mulaavu? Exactly. No, Hadija, I want a relationship. Hadija, hear me right. Hadija and Samora, hear me right. I want a relationship where the spark is never going to die, where the spark is never going to like akatante kagenda zikira. I have to be your baby every day. Tewali agenda kubeera nga asaza all the time. Samura men are there. That is my role. So when he comes back from the Chikubo, I'm supposed to teach him the things that I was seeing on the internet. Oh. After all that, after him doing all that, tokisussa nawe werekereze. Guy wabali depressed abasinga obungi it is 2% abaddayo nagamba let me go be with my family. Oyina omusajja akwagala. Yamkolera ne business ya juice. Anedda asooka mbuulire amuyina. Yamkolera ne business ya juice. Okakasa nti akwagala njagala onkolereko ekintu kino for 3 days. Mukwate muyite mu katale olwaleero ng'omukutte mu kiwato. N'enkyo omukwate ng'omukutte mu kiwato olwokusatu agenda gamba naye gwe nkooye ebyokunkwatirira mu kiwato. Ondabisa. Oh, really? I'm your woman. I'm supposed to do that. I'm supposed to show them that you are mine. I'm protecting my territories. I'm guarding you. I mean, mukazi wange temulaba mupostinga. Temulanga mupostinga. Tumulaba, but of course that is not enough assurance. That is exactly. Muli bakazi namwe. Naye ebyaddala tuyagale nga twerekerezaamu nkoko naffe ka personal time oba akadde twebereremu koko mpagira omukazi n'agenda kale n'awaake ono gwedda mpagira ono tetukkiriziganya naye omanyi lwaki nkugamba bwentyo oli musiraamu ndi musiraamu ate abasi bwetyo bwegamba etugamba bana omukyala wogenda yayo aweko etugamba bana omwami so omukazi anti era omwami yabadde agendanga omukazi biswaza mukazi wange it is very wrong katuwulira okimanyi nti abantu abakulaba waneno bakukkiririzaamu anti kati kankubuulire banawulira nti ekyo ekintu kirungi bajja kankubuulire kino sooka ompulire Hadija omukazi tagenda mbunno n'agabako naye omukazi agendako mu kyalo. Hadija Isaac kyagala tugamba. Hadija Isaac kyagala tugamba nti sena mukazi oyo abadde omu ku bakazi abina abadde mu butambi obwo. Wali musonye n'omuzeewa. Omukyala muwase kye nagendako mu kyalo. If the woman was among the 400 women that are on the videos that we are seeing now, would you forgive her? This is how I approach the situation. Yeah. One, I ask you why. Yeah. Because ekisooka kyaliwo sobola kirivasinga. Exactly. I want to know why that happened. Why you did that? Olaba bakazi baffe ebiseera ebisinga mi era mukama mpese. That is my point. Mukazi wange sagala akole bino ebintu wammanga kale nga bibiri. Zino business ez'okutimba ku status. Okitegeera nze potential client nkuguleko nenga nina kyenswamye. Okitegeera
That is the new world. No, you cannot deny that. There are businesses that are set up there. Maybe you're going to put her in the office. You are confusing me now. There are businesses that are set. Ndikunonya side gyali. Mbere ku side yange naye I'm confusing like a buddako. Ekirala bobo inayo ko kasente ngoli musajja ngosobola omujjayo gye bamukozeseza you go ahead and do that. Kati kiri ekya siso mba mubuuzo oyo ababakazi lesse kuliko wange. I ask what happened, what went wrong, because olaba ba bosses oyinza okwesanga guy yali boss muki abakazi batyo okuluzinga emirimu ate ebirala they want to impress oyinza n'okwesanga ng'emirimu gye balimu mifu si gye egyabwe okitegeera naye ng'alina by'alina okukola akuuma akaki akalimu. Explain to me very well. Honestly speaking, nja kusonyiwa ate sisobola kikyusa. I'm definitely going to tell you lies. I'm definitely going to feed you with lies. Regardless of anageze funa sanyu. Bankubulira ekintu kiri bwe kiti. Ekintu kiri bwe kiti. Omanyinga abasajja oba mukazi oba tukola ebintu omukazi akola ebintu lwakuba tetubimanyi. Sure. Era waliwo n'abakazi nga bagamba towuliranga konti nze n'akalwaza abantu 100. Kyekugambye nti omukazi togamba mbu agende omukazi mugamba agendeko mu kyalo. Wulira ekintu kiri bwe kiti nti ogenda sanga abantu nga bakoze bingi bye tutamanyi. Nammwe mukola bingi bye tutamanyi na tukola bingi bye tutamanyi. Naye sobola kola bingi omusajja nga tabimanyi ngobera maka. Hadija abana gye bali. Obimanyi kati Hadija n'ekirala kyenyinza okugamba nti wamalo kitegeera kiki ekikuuma okubanga mukyali mu love obanga mwawukanye obuuzizza otya era oli akuzeemu atya. Nze for example akunyonyola olabyeyo abantu nga omusajja ayina emmotoka tobawulira n'agenda n'oweekigaali n'agamba buli kimu buli kimu omukyala wawaka n'agenda n'asikaali kuba ogenda ku business trip n'omuleka n'asikaali awaka okumala ebbanga. Abakazi n'abasajja bangi bali mu maka nga abaana si baabwe naye nga babakuumye bamanyi baabwe. So ekintu kyenyinza okugamba kikino nti abantu baleke gwe kiva mu ggwe nga gwe n'ogamba Isaac kino nino kikola naye bino teyayina kikola ekyo teyayina kikola nga gwani mwesuubiza ddi nti ayina koma wano oba okitegeera. So Hadija ate mu love banayi abakazi temuli bafumbo you are speaking out of nabeera n'omukazi omukazi ne tutu obuzenzenze ani atali mufumbo kati Hadija omanyi ngotu bawe experience Hadija gwe wali mufumbo omanyi nga wagenda mu bufumbo nze nali nga mutonga ngamba nti nembeera ne mukazi wange kale oli sali naye nina gundi experience mu future tense nze naye we nali nakafunira omukazi gwe nasooka okuleeta ewaka nagamba nti buli lunaku asamba lyanda ate ng'amaanyi ng'ewulira naye lwatuuka olumu n'ogamba leero nedda nfaaki nedda ne wooba oyina ssente ng'owulira ne waakukwata n'akuteeka mu mbu omuyaya mukwano mulimu abakyala bosinkananga buli bw'obeera naye abamupya obanga eyakamuoli kwogera ku mukazi ajja wiiki emu n'addayo ewaabwe osobola okubeera ne sekisi okuva Hadija osobola okuhalira sekisi olunaku ne lugwako wiiki n'ekwata buli lunaku mulya omwezi ne mugulya ebiri esatu ena kisoboka n'omwaka nefuuka nno ate nesobola n'okufuukira ddala therapy ng'omukyala bw'aba taliwo you don't even sleep ng'omala kukombako otulo ne tujja. I'm telling you there are men like that ng'akulinda mu buliri ne weetala n'olongoosa paka sikubeera mupya. Hadija nze my thing is I'm not going to settle for the bare minimum. Ngenda kugenda ewali essanyu samara waba tampa sanyu. Why should I settle? Viola, I have a question for you. Yes, please. Why not? That is enough reason for me to leave. You're bad. Your mind is that men have muwagira muchawe kubanga obutambi bungi. Exactly.
walabye ku famire y'omwami oyo bwe kaba kamu I'm telling you. Kati omanyi walabye ku family yoyo guy aina abana mukaaga. Very beautiful kids. The wife too is very beautiful. Aina omukyala. Sure. Omukyala ateredde awaka. Akasente kaliwo. Buli kimu kikola ki? Tambula bulungi. Kati oba ofa kinensi. That is what every woman is looking for. How am I going to get feelings because I need to be satisfied? What feelings? Exactly. I'm not going to settle for the bare minimum. I refuse that. Onayagala omutakula banna. Sikuntakula. Abana we bali right, but I have a right to beautiful romance. I have a right to a good relationship. Katukitwale. Ngera nvayo. Ngera nvayo. Katukitwale nti bakutakudde ekiro. It doesn't matter. Cause ono takutakudde bulungi ogende owa Samola. Samola naye akutakula. It doesn't matter. I'll go where I find peace and love. That is why there's Kati ndio ogenda kubeera ng'omusajja ono. Kati nze kambabulire. Nti abadde n'abasajja 10. Era singa bali recording era nawe wande badde no, the difference is yabadde mufumbo but nze ngenda bikola nga nvuddeyo ewuwo when I'm not satisfied. Kati katutwale nti ono bamutakudde ekiro. Katoyi kanako kebegatirako nobeera ne extra bedroom nga bazungu we babeera. Basharinga bedroom emu, bedrooms endala n'abeerayo ng'alinayo toys ze nga ziri eyo. Bw'awulira nga bayombye Hey, why should I use a lost toy when I was married for love? I'll never settle for that. On God. Omanyi muyina ekigambo kye muyita obufumbo. Obufumbo just sawad. N'ogamba nti bufumbo tekiyina nnyo kyamakulu kye kikola. Mwakyonoona. Kyoba bajjajjaffe bafumbanga emyaka 10. Ate mama wange yafumbirwa ate okuzaala n'okufumbirwa kulala. Mwe mubigatta. Omuntu okugamba nti ndi mu bufumbo. Oba nange ndowooza ndi mu bufumbo. Bali okuzaala by accident. Oli mu bufumbo, oli muzadde. Dija. Aje ekiri. Abana bakola zi one night sana nafunirayo olubutu. Nga just byali byakwesa musaamu. Enchache ekiba kigano mira akaweke. Bakuwaseneza akaweke n'ozitwala musaamu. Nedda ni Hadija bugaana ng'obuweko. Bakuwaseneza akaweke n'azitwala musaamu. Bugaananga. Nange sisobola. Mugenda kulwala. Sisobola Hadija Farida mugenda kulwala. Wamma tekyagalika naye ate tekigumirikika. Nedda tekyagalika okuguma mutegeera Uganda okuguma okukola ekintu n'oguma naye tekyagalika. Kati naye kankubuulire buli woddukanga n'ogenda ow'omusajja omulala tuuka obuuze nti ono gye ŋŋenze olowooza tabeerangako na mukazi oli kitegeera oyinza n'okwesangako naye n'omukazi atakyawa musajja mwenzi naye abalina gyakolera webale nnyo bano ba Hadija because why would you choose to settle with such a man? Naye for the sake of that naye ng'ale naawe wogira kati opinion ya Hadija Samora kati sooka owulire Farida Hadija murale byammwe musooke muwulirize ensonga eno musirike ekomba buwulire ngenda kuggyako obuzindalo obubeera temumpulire kati mulabe kankubuulire omuntu olw'okuba ng'ayenze it doesn't break a marriage naye ate tekirina kubeera like omuntu talina kukikozesa nga therapy nti oba buli wemunyizizaako agenda ayende. Abantu abamu tuba tulowooza nti oba okwenda wakozeemu ensobi ebeera mistake. 400 women is still a mistake. Excuse me. Excuse me. Tuba twayombyemu omusajja n'afuluma n'alaba owanyasha ate nga g'owakanya sinakuyomba banaye obwenzi abantu bayenda si lwakubanga nti awulira ayagala kwenda naye wabeerawo ebimusikiriza naddala abakazi nze ndabye olunakukaliva ku mwenzi wajja okukyawa mukazi we naye kisinza obawangaza mufumo tunakola ki agendako emabali and they are still in love ekyo Hadija awo wenyini Hadija awo wenyini I'm of the view Hadija I'm of the view I would be very well settled omusajja bw'abeera ne official side chick nagamba Hadija is my official side chick you know namanya nti ali omu ate nga mumanyi kati gwomanyi side chick yebaka n'abaani omanyi side chick yebaka n'abaani asobola okubeera
official side chicks. We've seen them. Kati omulamu omulala guliwe guti okwata omusajja wo ne condom n'okumusanga ne strip ya HIV ng'obujulizi obulaga nti yayenze puliriza n'okumusanga n'obumesagi obulaga nti yayenze ne noodles mu ssimu nga talinaawo kiraga nti yeekuumye. What do you prefer, Viola? I prefer noodles. Why? Because because they might have sent him just for that moment, and he did not go there. Probably no muntu ali bweru ali oba wanga, they are not going to meet. But then a tester, a condom, it means that they literally had it. But it's proof of protection. Omusajja omusonyiwa era katugisabire kulwaki gwe twakyazizza tusobedde educative mulimu uziwa buli omu alina kyayigawo. Kati kyenyinza okugamba kikyo omukazi omusajja kasita omusanganga ne condom akapiira n'omusanga n'obwo obutesito tegeera omusajja wo mwongere bwongezi mwongere mugulira boxi mwongere nze tambula ne condom olumu era condom yangwira okwerinda sebuti. I just keep them with me. Ebiseera ebisinga ne mikwano. You love looking at them. Samara, he loves looking at them. No, ziberamu. Simanyi bane mukaga kati mulimu. Kati kamanyumizayo story. I had a friend of mine. Twali tuli ku university. Listen to this story, it is very interesting. Bine bya weekend marriages. Nga mukwano gwange agenda ewa guy. Omulundi ogwaso bino abasajja n'ogenda n'omuyonja ku weekend n'oddayo ng'abalala t-shirt bazambadde. Kati ng'asooka ng'afuna sayini eyasooka omuwala yalekako lipstick on one of the shirts eza guy. Omuwala aba ayoza engoye n'akola ki n'asirika. Weekend eddako n'addayo n'asanga oba yangamba yasanga kinkyerabidde kyeyasa oba ka lipstick ku luno yakaleka munda mu drawer. Olulala ng'alekawo akakomo meanwhile chiki aleka sayini. Kati ku luno bayambala plastic gayindoza ne bibatama n'ajambala n'agijjamu nesigala ng'eraga nti bajambazaamu naye tebakoze eki tebagikozesezza. Kati omuwala ng'agenda ku Sande abeera ajjayo engoye eziddugala ng'akaveera kagwa ate akaveera kalaga kafuuyibwamu omukka. Ng'asooka agamba nkole ntya kati geyi yali ali mu ntebe ng'amugambye amuteereko breakfast. Omwana n'amugamba okay fine, n'agenda mu kitchen n'ateekako amazzi ne gatokota ne gajja n'akwata plastic n'agiteeka ku sowaani n'abikkako. Omuwala n'adda ebweru, omusajja n'asumagira ali ku movie alinze emmere. Kati Chiki n'amukonaako n'amugaa ddya mmere yino ewedde eyidde ng'akutte ne bbaaga afuluma agenda agenda okubikula nga kondo. Wabeera gwe mweyo situation okola otya muleve ku bwenzi. Ekyamazima kondom yonna nga nsumulule. There is no room for bargaining, you know the answer. Naye nekirala nze kati kankuweeko nange otuwadde ka story nange kankuweeyo ka story. Ate wano wengenda okwadvisingira ennyo abakazi mutambule ne condom. Okubeera ne condom tebulaga bwenzi. Bulaga nti okwerinda sibuti. For example, waliwo omuwala yali asula bino bye basula mu room bokka. Kati naye nga waliwo ogusajja ogwamwagala edda naye nga ogusajja ogwo bagamba gulina akawuka. Tweyungibwako Farida mu story yaffe y'olunaku olwaleero. Viola stepping out naye nga Isaac wacha owomuceere nga Kaizi wakyatumalirayo akabuuzi agenda naye omuwala jjukira omusajja azze ayagala creping oba amanya abasajja ajja kujja ayagala creping ye ayagala kulya agende naye mu creping teri bwogenda mugambira mbwe ate yambala biki. Kati omuwala kye yagamba tontuga kankuwe bya bulungi naye on one condition namugamba eriwa nti awo mukabada waliwo condom yayo condom oyambale ondye ate tonforcinga okitegeera. Kati gwe just imagine bakusanze toyina condom mu nju
omusajja ayina amaanyi ate ogwo omuzimu nga gwalinye guleeta amaanyi okuva ku bugere paka ku nkoona nena bana abasajja bakwata abakazi mami tubeere eyo kati mami beere eyo watugobye anagetwanirize Farida. She's very beautiful. I've never seen a beautiful dark woman okujjako nze nsanze Farida pozi ne black sugar. Mama chichi. Yes. Excuse me katimba. But black is beauty. Tebako bakazi beero. Alova gamba palova. Mama, it's a part of Africa. Farida uza kubantu. Manya abawala begomba kala yaffe. Kuba tebagitunda. Bakwegomba. Ye banji. Kale boza kubatula Farida. Hey. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Yeah, I'm Rida. Yeah. I own a wholesale shop in Chisenyi. Yeah, tunda mchere, kao. Business ready. Yes, I'm Mashallah. a business leader at a young age. Serious relationship. I'm serious business. I'm serious business. I'm focusing on my career. That's good. Bana twayungibwako Farida onako lwalero twatandise n'omwami wa Equatorial Guinea nga tukirelatinga ku bwenzi mu bufumbo abakyala abasneakinga out n'abaami abakozesa abakyala b'abantu abalala. Tubadde tukyali wano ku mbozi yenyumiza Farida n'abuuza omuwala kiki ekiba kikukozesa wife duties. Your girlfriend. Anti kati you have no idea. You have no idea. Promotion to a wife. Si nina kyesikubulidde Farida. These people are married now. Benkunyumirizaako kati. They are married with 2 kids. kati kankubuzeeko Kwebyo byonna bye bayitamu. Yasanga n'akanisa. Yeah, n'afuluma. They are now married with 2 kids. Ati gayi yasalawo yalaba ani am building. Kati ate ogaana otya omuwala okola wife duties. Omusajja anaakula. Naba otya promoted nga toyagala kola mirimu egyo. Kola ku promote. Si kyonna mukwano. Samora sigenda nange sagala koza soko mpulire nti ebyo ebintu byogenda okola sobola okwogera naye nga byenjogera bikubuulira nga you're going to add ebintu ate byogera naye mwesiina saidi mazene ngamba emirimu si gyonna mukwano nze sisaagikola Ngachi. ekigenda okoze engoye nze njoze jini ulira maybe boxers but clothes. ekigenda okundeetera okugamba nti adde oyo nalimu ensonga bintu byogenda okukola nsange enju ngambe naye kati Farida, you have a boyfriend. Wetaga sente z'enviiri oyagala ez'enjala nemise ona level twogera kweri level tetwogera kwene endala kati saawa eno eriwo nga gaayo oyo bambi akasente ako akagenda okuwa naye akakola kamuchere kajja mpola. Kati oyagala emmere batumye delivery ku cafe Javas balete delivery ku Jumia ulira toyagala kufumba it's explainable naye when it comes to washing kati kankubuulira it is a wife duty nambeji kati nzo omusajja kiyinza okunteekesa kozi omukozi asobola okwoza engoye naye ate tasobola kufumba baby onnemye anti awo tubeera cause nandyagadde gwoyagala ndabike bulungi naye nga engoye bana etemunganyiza ku driving na point yange wabwe anti ogenda malirizo wife duty eyo jagamba nti lwaki okola wife duties ng'okyali ne boyfriend mpuliriza kufumba koza ngoye kati koza ngoye naye nga another weekend wagenda kubeerayo another chick osanga ebichafu is the wife duty esookera ddala okubeera okwoza nedda omukozi asobola okwoza oba abakazi cooking kufumbira bbawange inze kikozi nga lwaki kyo nkikiriza but washing kati kankubuulire wamagwa omukozi asobola okukola byonna naye naddala enva tasobola maybe n'okwala obuliri bwange nze waakiri ogaana kati kikyo wabadde otegeeza ne wife koza kati anti egyo gyemirimu by the way gyemirimu egikutiikingisa waliwo wetugamba nti wano kati nedda mukwano what do you bring to the table
ate Chati chakutikira. Ate kati kankubuuze. Ng'oli mu nju kiki kyendeeta lwaki oli mu nju yange? Simanga okola emirimu gy'ewaka n'omuntu agenda otuula wano omunyumiza about your business akubuilding. Omuntu akunyumiza business naye akusomeremu something nga kigenda kwongerako. Nono omuntu abeere waka just kufumbira mmere yesi mukoze buli kimu mwozeza. Omuntu oyo nono agenda okwongerako like kunakani kukaria yoba nakani baina full package wife material ochimanyi nti wali abaina full package nga bena bikola omalite baita wife material obuzebonze ndi full package anti obuzebonze ndi full package nina love emalayo eyo nno marketing y'amaanyi gyokoze wano akasente nkalina inshallah akokulabirira omukazi naye akomubeeramu tegese akokumubeera mu nsawo emuwaayo akake ne kano ke tulyako because nze nakola timetable ewange mukazi wange mbasaamulaba mu kufumba Saturday tuba tulya pizza strictly on a Friday no asafuna mukazi ate ndi nani no like tewafuna mukozi wo wawaka that's why ogamba nti no weekend tugenda kulya bino tagenda kubeera kalo sobola okunyiga amatooke noko yakawunga cause that's my chechisingo kukalubiriza naye nze tosaafumba nva za mwami wange mukwano bayiza okuteeramu akantu nedda si kyekyo naye I want to be part of the cooking. I want to feel ndi part of the washing. Mukazi wange ndaba nikyali washing nedda ebirala byonna itoke but washing agenda ayoze omukozi ayoze buchampu kyo bwa musajja nedda buchampu kyo bwange it's part of me kati obeera toyozeza ate nga ne mu washing machine obwa bwemba naaba bwemba naaba nzekka kankeyoleze ate kati gwe nkwagadde era senga tobadde mufumbo obadde omutwalira badde mutwalirawo abasajja batwala for granted webitowe bitandika onasoofuna babiri haji walaikum salam kati ajaga n'okuntwala mu umra ate nga njagalanga ekyamazima abasajja bannaye tweddeko bw'omala okunaaba tokateeka bbali oze akapale okanike mami akaddemu buzi enso katotademu okaddamu kwempuliriza mukazi wange ayambala shotsi zange yeetala nazo mu nju agenda n'awanulayo ziri ezakaze samala akitukoze because I mean it's a faith weyagale kati kambabulire watanyumirwa laavu nga temunnazaala baana munaye ekikenze simanyi lwaki nina laavu nyingi nze nkubuulira I just don't know kubeera mukyagezaako okubaako ne kyemutandika omwana nga mami nga mudu efa kaana ne kalyoka kababikkula sooka omutwala yeebake simanyi ejja butwalibwa abajjajja mawulira ng'oyagala kasiba kasita babeera ne bajjajja baba lwaki batobakanyugayo naye nekintu ensonga eyemutabula awatategeera from head to toe otuuka ekiseera n'ogamba bannaye tukole etya ate omukazi bannaye sooka olindeko ne kasooka kababikkula bannaye musibe ebisenge mujja kubeera mukyali ku nsonga ezo abaana bajje bababikuleko blankets ate sekijja kugenda bulungi kale bannange kati ku nsonga y'omukulu ono wa equatorial guinea mulowooza gavumenti kyebakoze okumusiba kirungi oba si kirungi kozi bamututte nga mubbi bandibadde bamuwa midaali kuba legend jabuzira yes famire z'abalizanyizeemu ate balina kunenya bakukyala manyi entegeera yaffe yanjawulo mulimu anyiiga mukazi wange abeera ati ambi ekisiru bamusibe bwe bityo oyo omusajja singa abadde Uganda we believe in omuntu omuwuliriza I slept with your wife was it by force or she accepted kuba balamu obwedda ndaba batunudde ne mukamera bwavayo n'ayogera anti egavumenti ino bayinza okuba bamukwatisiza busungu nugu bano bali connected biki bali nkubuuza neebase ne mukazi wo ekisooka nze yaŋŋamba ali singo ayinaaki yaŋŋamba mwakita mwina abaana naye mwakita kale ogenda kumpakanya nze kiyinza kubanga kyamusibisizza butambi naye biri ebirala
bayina muwa midali omanyi kyekite nyini be bakwata baagala no waliwo kamera zino ze batega nazitunulamu omuyaya akutega ka kamera gw'olowoozanga nze bwendowooza oba si kyo n'ekirala ng'afunamu sente omanyi vidiyo ebina nga abakazi tebalina kyakukola munnaye nga bona agamba nti noli top boss oli CEO ono tugeze kale nze ndowooza nze kale nze kyendowooza ekyamusibisizza n'omwana wa president yayita omuganda wa president mukazi wa president omwana wa president nze kyendowooza ekyamusibisizza ddala ekisinga obukulu is misusing a public office kati omusajja ng'oyo wamanyiza public servant akola mu finance okulaba ebintu ng'ebyo definitely they demote you ate ne bakupunishinga oshegera so I think kyabadde necessary lwakuba engeri gye bamututte mu kyokka kye kyannumye yandize wano naffe n'atuyambako ku mukyala wa pulezidenti wa lotalo ow'eggulu ne basipiika baaluwa ebyo ngenda bisalamu si bigambo byange bannange ekikonde kyali mu parliament mulimu nze nze nga bampa buli kimu ekyo tekiyinzija mu maka awo tugenda kukwatagana nze sisobola naye nze omusajja omwavu ate tosobola kunnyendako mukwano oyimba obwavu n'obwenzi n'omusajja omwavu yatya ye omusajja tosobola kuwa yadde n'ekikumi naye ng'omuyamba okuba oli anoonya n'osula bulungi kankubulira adija obwenzi n'obwavu butambula buti nze nkubulidde era woba tokyagala kizibu nnyo okusanga omwavu nga si mwenzi okulabirira omukazi si kyangu byebyo bye mulina okukola gye kiringa wanakugamba tulina okukola nayo kimanyi si kyangu adija waliwo ebintu byotasobola kwawula obwenzi n'obwavu bitambula bwe biti obwavu n'enjala era nabwo bwe buti omanyi ng'osobola okubeera ne ssente enjala n'etakuluma naye n'obula ssente n'ekutandika 12 kyova olaba omwavu aba ne pulaani ogamba ngenda zimba apatimenti nja zikuba bwenti ojjayo nno n'akatabo n'obala mukwano naye olukwata ku ssente osibira munoni tokyawula kiringa we naakugamba nti omukazi n'emmotoka omukazi n'enkoko abakyala bw'otuula mu motoka etaliyo naye tebeera yo kasita bakutuzaako omuto ogw'omu maaso tomanyi ani nanyini kifeekagambe basajja bannange naye omusajja ali nga tolina mmotoka ennaku zombale abakazi ebintu byakyuseemu funayo akamotoka newe kaba kakikere omukazi ye tafa kasite ebeera mmotoka kikere is a Volkswagen motoka ya bbeeyi zifuddeeyo kale neweebeera Suzuki paso kwata omukazi ye si yabwerere kyonna kyoteeka ku kkubo bayirawe mufuneeyo obumotoka ebintu byatabuse kimuzireke omukazi bagenda mutwala lwakuba nze ne bwe naavuga kavitis simulinaako buzibu naye bw'obanga oli munene nga ono byayogera mbuno tekagituulamu newoba ovuga dudu ogimanyi gye batangabidde bwe buno kasita kwaba nga kayongeza ne bweba ovuga singoddo singoddo ya bbeeyi kankunyumiza emboozi omanyi oyogedde ku singoddo nze nina emboozi ya yunivasite mpitirivu nali nina frendi wange mukwano gwange oyo nedda nga talina singoddo gayi nga yamukwana naye nga omanyi ebya yunivasite nga gayi buli wamuyita bagende out ajja nange nga buli gayi wamuyita ndoozi ayagala mutwala nga nzuuyo okoze ki ntuuse jatugweneko out banaye nga gayi awulira obusungu ng'agamba nkoze ntya ati jayambi friendinga nnyo sina we mugamba nti ate genda ngende nekyaliwo kitegeera omanyi twali tuli ku yunivasite awo ku faculty ng'agamba hallo dyoli ludda nti ndi ku campus kanzijawo nkukime ng'onaŋŋamba prepare we are going for dinner nono guy cause twali tukola evening lessons omanyi gayi kye yakola ku olwo yajja n'emmotoka nga mulimu ebifo ebi yajja n'emmotoka nga mulimu ebifo 2 n'ansimbula omutwalo nangamba adija kira wali ku chicken tonight tujja kulabagana edda nekiggwa ku abasajja mbere creative naye katwogere ku kasente ako abakazi ke mwetaaga okufuna ozzo nkyalidde
category 2 transport category 2 ze simanyi kye mukiyita nze kuwa ssente mukazi wange ati ng'owange atera okujja n'agenda ne bino Hadija stole kyekiriwo nsalaako olweggulo abo si babiri nsalaako olweggulo muwa mmeka anti mwe muli bakazi omanyi nze Hadija ebyansalaako olweggulo sijja byogerako kuba sibimanyi naye girlfriend wo nedda ekyo sijja kyogerako naye Black Sugar bw'anajja ekyajja kyogerako Farida ekyo ogenda kyogerako ekyansalaako ekyo nze sikimanyi naye mukyala wo oyo gw'ogamba nti ajja n'agenda girlfriend leka mmaleyo ensonga yange oyo muwala ajja ng'okimanyi nti muwala wo ajja n'akulaba n'amala n'agenda tabaako ssente meka z'olina muwa kozi gaya ayinza okuwa obukadde 2 n'amala omwezi nga takuwadde yadde 1,000 naye lowooza n'akuweerezaayo 5 mu wiiki naye abo abasajja mu bakyawe bannange omusajja atabeera wakiri musindikireyo okuwadde emitwalo 2 omugage genda olye ku nkoko I am just saying omusajja asobola kuwa million 2 alabe pulaani ye eri etya opulaninga otya anti kakati abagaba balina kuwa million 2 ku Monday ate n'omugamba mpereza lunch ku Friday sagala kwogera mboozi y'abantu ba 1 out of 10 yagwa wa 1 out of 10 n'abantu bakulaba bameka bakuwa million 2 limba ensi bakulaba ono tategedde ensonga yange okay listen to me good omukazi nga mukazi wo muwala wo ajja n'agenda n'ajja n'agenda oyinza obutamuwa ssente nti buli wazzeko omuwe 10 n'okwata miliyoni ezi n'ozimuwa nga zigenda mutambuza ennaku nga wange onywaki okuleetera baba wange munezere bwe nkuba ddiru nga mukazi wange gwe nsooka n'olowoozaako nebembadde nayo sibalowooza kyekyo kye ŋŋamba nti mu wiiki oyinza okuba ddiru nga wamuwadde million 2 last week nga zigenda mutambuza omwezi n'omwongera emitwalo emirala 5 bebigendako mu comedy store abakuwa table tula maaso naye ne bakwano bana nibyo wama olabakeeyo ono kaku experience ya kuanda omutade mu category yasinga babeeramu Farida ali off camera nga atusse what about those money we give you? I don't like those money. Well, what's your I want him money. Wama kirungi nompa lumu miliyoni yo okusinga okumpa yebyangu mu kitundu onyuke njagala ompe lumu manye nti nongenda kwogera wano sagala ebyo bya bumane nga girlfriend wo. Are you ready to be mugonde girlfriend be bano nzija n'engenda No, not that. Mwizo banga mugira nga mukomitinga obanga mubabera uwe ngoje wange nange niziyo. Ono mwana asobola official. Why not? Mulaba mutasobola. If at all the right person comes in. Ojegera nti cha future. Osegede nti cha future. Teri muntu ali right. Gwefuna kyolo banga kyekiri right okifule white. Kintu kyange. Anti kati if I told the right person ogenda mujjawa funa chola bago okifule right kiringa bano mbosimanye kwata left yeze ogifule right kwata left yeze kale left yange njagifula right naye gwe mukasta right person kastaja kiringa kugamba tuzala jimbo it's not the right time ati kucha okubazayo mu Equatorial Guinea tusoke tuveko wane Uganda tujja kudedda guys okubazayo ko mu Equatorial Guinea tulinnya nnyonyi tugende bagambye nti akantu kaneeno abantu bakakozesa kubala ssente munenze n'akakalaba ogwokubiri wakalabi nedda abantu bakombako kubala mane so siku waliwo n'omuwala gwe nalabako mu ttooyi akakaali wali eri eggwambi ate ye teyali nenze teyali muwala yali gaayi naye era yali ku muwala gwe tumanyi ye kata wala mukwano gwange munnange yava ku laavu n'abikyayira ddala era kati oli mutuufu ali ku banne tasobola ate kiki buzibu ki anti bamutegeera mpapula ndikugamba mpapula bamutegeera iru ya mpapula ale ate kati wano ffe twamutegeera nti woogendayo yina okubeera ne lita 5
Kupa juice wange tomiteeka mu bintu ebyo. Ono. Nze namutegedde dda. Akati lwaki omundaga? Mukati lwaki omundaga muteekala mutegeera. Mumuwaye. Siweereza abantu message. Omuntu ayinza oleeta message n'agiraga mu awo kyali wange. Nze siva kasimu sisindika. Wama tuddeyo ku mbozi eri temuzija ku mulamwa. Nti akantu kanako komba ku lulimi. Kaali kasigalira mu kubala ssente. Naawe obeera obala. Gayi kiki kye yabaddeko. Sente nyingi. Ate ka sente nyingi. Naawe obeera obala. Kiki kye yabaddeko? Nabadde aba. Mafuyade ku mafuta ng'anywa. Oye emmotoka ng'eyimiridde. Lubricant. Noonya ku mafuta etambule. Kale bannange tweyanza gebyolwaleero byebyo olunaku lwa Saturday muntulinde next Saturday mbeera ne 1Ks Black Sugar taliwo olwaleero Samora toyinzeeko oba ne next time anaatuwaamu simanyi Farida tweyanza njagala kuwulira offer eri ku HK Media fuuka employee waki HK Media HK Media ayina offer kanze kugambe employee HK Media kasita okola ku HK Media lunch supper no, sorted. Lunch supper toli sorted. Lunch yo. Kolo wankolako ne supper. Oba olwo kyali kyalumu. Kyali kyalumu. Kati ne transport okuva wooli paka wogenda n'okuva wogenda paka wooli olunaku lwonna lw'okoze. Si lunaku lwonna. Just wooli n'okudda n'okudda. Tobuletera abantu okulowooza nti ebintu bino bifuna nnyo bakwano mutuweereze ku ssente naffe tetulina naffe olumu tusula tetulidde bayikirala webale kuuma kyano nga etambula munayo olina okuhasolinga pitanga njogere neggwanga nzijeyo mu muceere maama nkuwa omuzindaalo tunoonyeeko abantu bakusangawo kugulako omuceere Farida otunda from how many kilos to how many? We start from 10 and above. 10 and above. Okay, paka kumeka. Ebe sembayo butono. Awo mbadde njagala. Otunda kawunga, bijanjalo, muceere, sugar. Kati oguzanga amasomero bichebe bwe. Bonna mbakolako. That's good. Kati ogenda kumpa ensawo emu kilo 5 za kalango. Nze mbadde njagala mubuuza akola delivery. Akola delivery. Nga gwe mwennyini ogirese. Nedda. Unless nga otumiza. By the way, ndikubalira. Gwe gamba abantu nti nkola delivery mwennyini njireeta omusajja agenda gula ensawo zaatayagala. Akugambe. Ajja kugamba nagezayimirira. Akugamba omuceere no siina kyenkwagaza naye mbadde njagala guleete. So ebyo bye muyina ottega kati ate naawe olutuuka ne weekyusa ne weefuula ositula akasawo. Era mbikola embangenze. Kiwulidde. Kati gwokola mulimu ki? Nze nkola editing graphics. Tunulira abantu abagamba. Nkola graphics then ndi manager wa Unknown Prosper. Tugenda mu December ennaku ziri kumpi kuggwawo mu booking leero tuli Masaka. Samora okola mulimu ki? Leero muli Masaka. Mugenda Maria Flo. Nyoba nandigenze nammwe. Kubanga tulinayo Radio 8. Nze business zange. Omanyi just natuukamu muziri kati wamae nkola ne radio 4 aneda ziri zange sekubira nnyo kalanga njagala yanoonya nkola ne radio 4 just noonyaako tuwe business nga radio nyimiriddewo ku lwa radio 4 genzi gy'ekikumi mbasibulanga mbajjukiza nti banafa banakyo T-Hub be bakafulumuku amajaani agakusala ku weight gw'omukyalo oba omwami ng'owulira oyagala kuwewukamu banoonyeko ku namba yaabwe y'essimu oyagala kusala baŋŋambye gw'owulira olaba otya nze ate nzaaniwo nga kyaliwe nfa ekikewa naffe terutusanyusa naye kati tunakolaki naye bannange kyano eno nadda naffe terutusanyusa naye kati tukolaki mami alina okusalawo serving boss lady vibes boss man vibes mami alina okusalawo no alioke banaye alisooke kati baba alioke naffe tetukuyinaako sibawagira saleko oko katono obuzibu muyinza oddusalira ddala ate nga lwe luleeta ssente bannange aba Habibi Care Foundation we tuli okureceiving ebintu abalina obugali bw'abalema munoonyeeko abalina engoye munoonyeeko ez'abaana ba newborn tulina abaana
abaasuulibwako bakitaabwe nga tebalina buyambi. Era tubasaba mwenna abalina engoye mututuukirireko tugabe engoye ezo nga tuzigabira abantu. It is a campaign that is going on. Tusaba era nga tubeegayirira bannange. Ya emmere nayo njigiriza. Campaign eno ebintu bino tugenda bigaba on the 1st of January bye tuli mu kukuŋŋaanya nga tubigabira abantu abatalina busobozi. Munegatteko mu campaign eno tulabe nga tutuukiriza ekirooto ky'abantu. Waliwo abantu be bajjamu ekyenda nga kiri wabweru nga babalongoosa balina obusawo baŋŋambye babuyita batya waliwo akasawo ke babateekako akabayambako okusitulira mu kugwoyo si kafeta naawe raba no viola cryptomy bags oba cryptomy something like that. N'obwo nabwo bambi tubwetaaga kozi nina ba patients nga 5 baliiganga. Wenna asobodde noonyaako tubeere nga tukwasaganya omulimu ogwo on the 1st of January. Onaneegatako mami viola onaneegatako case manye oli nange Samura asirishuwa oba kwoli naye nga buli anajja nange ngenda muwa t-shirt eya Habibi Care Foundation ya bwereere. Nja kubeerawo mukwano. Kale 1st Jan Yeah, 1st Jan. Aba sicho nyizo gikola on the 5th of January kubanga 1st abantu baba bali mu kusanyuka. I think 5th is better Kale bannange neyanza mnonyeko ku namba yange y'essimu buli yenna yagala okunegatako mu campaign yange ya charity. Sibula abantu bannange mbasibula nsaasira abalwadde mukama wange abangumize. Amen. Okay. Samura sibula abantu. Tubagala nnyo mweyongere okugoberera emboozi za HK Media. Tuyagala kusibula abantu Farida. Tuyanza nnyo bakwano. Assalamu alaikum.